Enchayalera abakulu mu kitongole ki Kampala Capital City Authority okubadde Loodi, Meeya, Ssalongo, Engineer Ronald, Nsubuga, Balimwezo ng'ali wamu n'akulira KCCA Agataliikonfuufu ne bakansala ku lukiiko bakiise embuga okuwoza olutabaalo. Basinkanye Katikkiro Charlse Peter Mayiga abaaniriza era oluvannyuma Loodi, Meeya, Balimwezo amwanjulidde abantu bazze nabo. Bamusabye okubatuusiza eddoboozi okujjukiza Gavumenti okuwa Kampala ssente ezimala basobole okulabirira ekibuga n'okukola ku bizibu ebibaluma omuli kasasiro n'ebirala. Kasasiro KCCA tujeneretinga ttani 2,500 buli lunaku za kasasiro. Kasasiro kizibu kiteeze ennaku ezo yatutira abantu naye nga waliwo tekinologi omupya owa zero waste tetwetaaga na landfill. Ayogedde ku triliyoni y'ensimbi ezaabaweereddwa. Babadde bakiwa biliyoni 7 n'obutundutundu obugwamu sipiika wange akimanyi. Guno gwokka gwe mulundi gwe batuwaddeko triliyoni 1 ne miliyoni zanga 5 zibatusuubiza naye ate ne zibasuubiza oluusi tebazituukiza zonna zitwo. Kakati bye tuba tupulaniza okukola ne bitakolebwa lwa gavumenti oba oluusi butalaba Kampala nga economic hub ng'eddiro lya Uganda. Tuswala ge mazima. Yebaza Ssaabasajja Kabaka olw'engeri gy'alambisa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'asaba Katikkiro akkirize wasibwewo KCCA Buganda Task Force okulaba nga bakolaganira wamu ku nsonga z'ekibuga. Tuproposinga okweestablishingawo joint task force giyite KCCA Buganda working group nga tugenda ku addressinga ku nsonga y'amataka. Working group eyo ng'ekola ku butale. Working group eyo ng'ekola ku by'obulambuzi. Katikkiro ayozayozeza Balimwezo ne banne abalondebwa okulembera ekibuga n'abakuutirawo okusigala ku mulamwa ogw'okuweereza abantu. Obukulu bwe mulimu kitegeeza buvunaanyizibwa, ate obuvunaanyizibwa bujjirako n'ebisoomooza. Kati oluusi omuntu bw'akwasibwa obuvunaanyizibwa ngenda ne ngamba oba mukulise oba musaasire, naye muyogeeyoge katubeere n'omutima ogulowooza nti bye mugenzeemu bijja kutambula bulungi. Yeebazezza KCCA olw'okukola enguudo n'obutale mu Kampala kyokka n'avumirira enkola ya KCCA ey'okulindanga abantu okuteeka bizinesi zaabwe mu bifo ebitakkirizibwa ate ne bamala ne babasengula ne bafiirwa ensimbi ze bafuna mu bugobi. Na bino eby'okujjulula obuyumba bw'abasuubuzi kiruma nnyo, kiruma kuba butwala ssente nnyingi. Ekizibu kyokka kubalinda ne babukola era ekyetaaga kubalaga we basobola kukolera. Awabudde aba KCCA okugula ebimotoka bya kasasiro ebimala. Wabeewo emmotoka ezisomba kasasiro, temulinda kasasiro bamuleete ku luguudo ate muleete mu mmotoka. Emmotoka ziba zaategekeddwa abantu babe n'ebipipa. Ayaniriza ekiteeso ky'okuteekawo KCCA Buganda Task Force okusobola okukolera awamu n'awabula ku birina okukolebwa okukyusa ekifaananyi ky'ekibuga. Ab'amaduuka abateeka ebyamaguzi ku lubalaza beefiiriza bokka, kubanga we naasimba pikipiki oba emmotoka ngula ebyamaguzi ate waliwo ensawo za ssukaali. Mwebale kuzimba butale era mugende mu maaso era abantu bakolere mu butale, y'enkola entuufu. Yeebuzeki asiimye obwakabaka olw'enkolagana ennungi n'asaba Katikkiro okwongera okubawabula n'okukunga Bannakampala kuuma ekibuga kyabwe. Kati ate we tutuukidde eggwanga lyonna okugamba nti tulufune olunaku olulongoosa mu Buganda si kipya. Tukusaba eddoboozi lyo lituuke ku kiwandiiko ekyo. Bw'oba oyina w'owabula era n'okuwabulako tujja kuba tukukkiriza kuba tumanyi nti kyekyo ky'onaaba owabudde Buganda kye yeetaaga. Balimwezo n'olukiiko lwe baguze satifikeeti ya bukadde 5. Katikkiro n'abasiima okudduukirira obwakabaka. Tweyanza nnyo tweyanze. James Magala yakusakidde eggule lino lwa Bukedde TV.